Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tasobola kweyagalira mukulembeze ng'alimba abantu nga ffe twamuwagira. Olwekyo abawagira Ssaabasajja Kabaka abaagala enteekateeka z'Obwakabaka mubawagire. Waliwo butinasatu omusango ne bakuzaala mutaasa mmeka musaza butweyo kyewakulira kati tukizudde kitewa babanafu ne bumwana high school leero tukikutte kana kayimba tukatuumye erinnya lyo okola nabo walahi bafuna bwe mulira kuyita naye nabo oyo kutakata yakwemera yemazamula mutaasa mmeka bwenaletwa n'omusajja omukozi omukaluka sentebe mutesa yazanyo abo booberawo bonna batukakasa kimutaasa oli musajja ddala naffe lwe wayitako ewaffe oterangano ddate tulina tukulinda weewaawo abatulaba mwenna tubeeyanza nnyo okutulaba. Nze ayogerako nammwe, nze akubiriza puroguraamu eno eyitibwa Tambula n'okumanya, era nga nze Anthony Sekweyama nga neddira butiko ndi muzzukulu wa Ggunju. Tukyaziza wano omugenyi waffe, era ono omugenyi waffe nandyagadde abeeyanjulireko mumanye yaani. Ssebo mukulu Ewaawo ssebo. tukwaniriza nnyo. Neyanza nnyo ssebo. Badde nsaba weeyanjulire ku bakulu bano abatulaba ku MRU TV. Okay. Ssebo neyanza nnyo muzzukulu wa Ggunju ku Sekweyama Tone. Abatulaba mwenna ku MRU TV nsanyuse nnyo nange okubeerako wano. Nze Mutaasa Michael Lubega, nze ndi muzzukulu wa Nsamba e Buwanda, kutegeeza neddira Ngabi, akabbiro Jerengesa. Mutaasa ly'erinnya, ndi muyizi, ndi mukulembeze w'abayizi, ate ndi musajja mukozi wa mirimu egy'enjawulo ssebo nga bwe nnaajanjula gye bujja mu maaso awo ssebo. Yes ssebo. Eyanza nnyo ssebo. Weebale ssebo. Kakati omuntu atulaba ku MRU TV yandyagadde okumanya omuntu ono gwe nkyazizza omugenyi gwe tuli naye wano yaani. Mutaasa Michael Lubega nga we weeyanjudde nti nno oli mukulembeze. Badde nsaba okikkaatirize nnyo gwani oba obabuulire Mutaasa Michael Lubega yaani. Neyanzizza nnyo ssebo ekibuuzo ekyo ky'ombuuzizza. Okusookera ddala ssebo, Mutaasa Michael Lubega kunze nga nze manyi tekiba kirungi kwekuutira kadingidi naye ekigambo ekyo kigazi. Nze ndi musajja mukulembeze, natandika okubeera omukulembeze mu nassale, nali penso collector. Omanyi ekyo ekikebe ekyo kyebateekamu penso ekyo, nali penso collector. So Mutaasa Michael mukulembeze. Nabeera penso collector, nembeera music leader ku ssomero, nembeera head prefect mu P7, nembeera head prefect mu secondary, nembeera ssentebe wa Nkobazambogo mu secondary, nembeera chairman wa sports wa debating club and writers mu secondary, nembeera president wa MDD mu secondary. Kakati essaawa eno ndi ku university. Yes ssebo. Ndi muyizi nsoma mawulire mass communication ku mutendera ogwa bachelor's degree esooka ku Muteesa the First Royal University. Kati mu kubeera nga nsoma bachelor's degree ndi coordinator mu kilasi yange eyo. Yes ssebo. Kakati okubeera coordinator eyo mu kilasi yange ku mutendera gwa university ndi Ssabakristu agenda okuvaako ku university wano. Kati ku mutendera gwe gwa coordinator mu kilasi yange nze chairman wa coordinators bonna ku university ya Kabaka wano. Ate nga olw'ekisa kya Katonda nakawaayo obukulembeze bwa Nkobazambogo ku Muteesa wano. Nengenda ku mutendera gw'ensi yonna nga nze omukubiriza olukiiko era omwogezi wa Nkobazambogo obwo bwa Kabaka. Naye nyongera nembuweereza nga speaker era omukubiriza olukiiko lwa CBS akeezimbira. Mutaasa Michael Munabitone ndi muyimbi. Nina ebibiina bisatu mu kkowe eryo. Ekibiina ekisookera ddala ye St. Michael Kabula Soka Youth Choir ya Bukatoliki eyo. Bright Star Cultural Events Nkoni, that is MDD Music Dance and Drama. Ate wano ku Muteesa twegattira mu the Royal Dancers. Mutukolere emirimu egyo. Mutaasa Michael asoma mawulire. Mpeereza ne CBS mu department eyakeezimbira buli wa Sunday gye tubeera. Mutaasa Michael siri mufumbo, kyali muyizi.
kuga simanyi olwe kibuzo nkizemu bulungi naye ngezezaako okunyonyola Mutasa Michael yani ndi mugalanda mama wange yazaala abaana 10 yasembayo nange ekyejo mu ekiri ekitonotono era mama wange jali mchala nakalugale wontina ye yanzala yeddira nnyonyi tata wange Lubega Godfrey Kaganda yeddira ngabi musajja mukulembeze nnyo nnyo ayinza okubanga nsinga obukulembeze naye mukowe eryo ndowooza ngezezaako kunyonyola Mutasa Michael yani weewaawo kakati ogezezzaako okweyanjula era tulabaawo nkakasiza ddala nti nno amanyiza Mutasa Michael Lubega yani mukuwali obukulembeze kuba oyogedde ku mitendera gy'obukulembeze egy'enjawulo kakati era oyo atulaba yandyagadde okumanya yesu obadde mukulembeze era oli mukulembeze yandyagadde okumanya Mutasa Michael Lubega obulamu bwe bwatandika butya yatandikirawo obulamu bwe mu kkowa kangeze mu kkowa ly'ebyenjigiriza ebintu ebyengeri eyo Mutasa Michael Lubega obulamu bwe bwatandika butya neyanziza nnyo ssebo ekibuuzo ekyo kyombuuzizza abato bonna balina okukimanya twakula bagamba nti enkoko y'omukyalo tokookolimira mu kibuga naye bannaye mbabuulire nze ndi munnakyalo Mutasa Michael munnakyalo nazaalibwa Kabula Soke Erwengo mu Buddu mu Kingo mu Kaganda ku kaalo Kabula Soke mu zone gye bayita Bweyongedde zone mu katabi ke bayita St Gonza Gagonza e Kabula Soke natandika obulamu bwange nga bulimu ekyejo kingi naye mu bulamu obutaali bulungi nnyo mama wange kaŋŋambe nti yankuza nakula na maama bwe yanzaala bakulu bange abasinga baali bagenda mu kibuga kunoonya bulamu kakati nze ng'omwana asembayo nenzaalibwa nge waka tuliwo nze ne maama n'abaana bano abalala nga 3 be nalinzirako naye nga bonna bali mu myaka egitali mikulu nnyo nalina ekyejo kingi kubanga mama yanjagala nnyo nga nze nsembayo era ekyejo ekyo kyova olaba natandika okusoma nga nyina emyaka 5 ate nga abaana abamu batandika okusoma nga balina emyaka 3 abantu tandika okugegejjamu nga batwala ku ssomero naye nze bantwala ku ssomero nga nyina emyaka 5 nasomera ku St Mary's Nursery School isangibwa Kabula Soke gye natandikira baby class ffe twasoma middle abantu abamu tebasoma middle ne tusoma top nawo ne bantikkira bwe baali bantikkira mu top bambuuza oyagala kubeera ki ne mbagamba njagala kubeera father bantikkira mu top class omusajja yantikkira bamuyita Mr. Dick Muwange saawa eno ye musirikale wa Papa musirikale wa Papa Dick Muwanga ate ye deputy Pokino ebuddu Mr. Dick Muwanga ye yantikkirira n'agamba oyagala kubeera ki nimuga njagala kubeera father ninkulanga abantu bampita father we nagenda mu P1 nafuna omukisa embeera yadde teyalimu kasente wakati twalina ssente nze nabeeranga wa first era nyina ekyafaayo ekyo nabeera wa first okuva mu kankubuulire bwe baali bantikkira top class nagiddamu nasoma top class emirundi 2 omulundi ogwasooka nali wa 15 ku baana 17 kati olw'okuba essomero eryo lyali linjagala nnyo ne bagamba maama naye omwana ono adde mu top agisome ajja giyita kati ne ngende wa Father Bill abantu bamanyi Father Bill ndowooza ewa Divine Mercy ye Kabula Soke Father ne mugamba Father banzizza mu class ne saagala kudda mu class Father nansabirira nambuulirira nangamba olina okubeera omwana omugezi toddamu okusemba nyina ekyafaayo okuva ku olwo nabeera wa first mu top nembeera first mu P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 nze nasinga mu district y'e Rwengo ku ssomero lyaffe lyonna lye lyasingira nze nasinga senior nembeera first term zonna senior 4 nze nasinga mu district y'e Rwengo ne ku ssomero lyaffe senior 6 nze nasinga mu district y'e Rwengo ne ku ssomero lyaffe nakati ku university nze nkyali mu first class mu class yaffe n'abaana abalala nga 2 ekyo kyamagero nkirina so kitegeeza primary nagisomera ku St Mary's paka mu top nengenda mu St Louis Kabula Soke Primary School nensoma paka P7 era nze nasinga naye ekyenjagula ekyaliwo bwe natuuka mu P5 ekitunde kyange ne kivaayo ekyokuba nti ndi muyimbi
nembeera nga ngenda ku stage era nga Masaka eyo bategeka cultural galo babishi basuubirayo akalenzi akagenda okujja kawangule nawangula wonna awo nempangula nenfuna omuntu ampeererako ne bajja nga bampeerera ne muzadde wange bwalwana okumpeerera nabo nga bebongerezaako ne mala P7 bwe namala P7 ne bampa basari ku St. Joseph CSS Nkoni era nga kuliko basari eyo yali yakuba nti nina ekitone Father Alex Serembo oyo yagenda bweru eyo ali mu Yitare awangala ne Papa yomu kubankwasizaako St. Joseph Nkoni Father Kiseka nanjagala nnyo yali head teacher nensoma senior for Father Katerega we yajjira naye nanjagala nnyo era kati yaliyo ne mala senior for Father Katerega nanyongera half basari ningena mu senior 5 Emala senior 6 Father Alex nansindike wa Pokino Judy Muleke Pokino nangambo ino genda kumutesa the first university nenzije menga awo kitibwa Noah Kiyimba mu Nabuddu ye minister wa cabinet era ensonga enkulu mu office ya Katikiro sijaga manti wekitibwa mukwano gwanga abakulu tebabeekuluku kusizaako nnyo naye wekitibwa oyo mwebaza nnyo kuba yanjagala nnyo nze saita na mu process za biki yakuba simu mwana bamuwe ekifo kitibwa watu nanfunira ekifo nga kwasaganya wamu ne Pokino nenfuna ekifo kumuteesa wano okusoma kwange bwe kutubuze kutambula kuba nti nkola course ene ya mass communication ya mawulire era sebo okusoma nkufunzizza mu mbeera eyo ndi mu kumaliriza mwaka guno yes wow nga omanyi tunatera okusiibula okuggalawo programu yaffe eno kakati bubaka ki bw'oyinza okuwa omuntu atulaba ku MRU TV bubaka ki bw'oyinza okumulekerawo neyanza nnyo ssebo abatulaba mwenna nze obulamu bwange nga mutaasa bubadde yadde bukyatambula nti sinaba nnyo okukaddiwa naye buli kyakulabirako nti bulimu okwezuula kikyosobola okukola nze neezuula nti ndi musajja muyimbi ate nenkijja ku mutendera gw'okuyimba neŋŋamba nze bwe nnyimba nze ng'omuntu omu kindeka wakigasaaki naye ndaba nga nze nsobola okuvaamu abantu abalala bangi so nenva ku mutendera gw'okuba nti nze nnyimba nengenda ku mutendera gw'okuba nti nsobola okusobozesa abalala bangi okuyimba so ndi muwandiisi wa nnyimba ate nzitendeka n'okunoonya ekyo ekintu kyolaba nti osobola okukikola nga kyanjawulo ku kyabalala kyamazima nali muzinyi w'amazina era nga ndi muyimbi wa kwaya zino ez'abakatoliki ezaffe naye nagenda okulaba nga wabeera abazinyi 50 wabeerawo omuyimbi omu solist nenyiiga nengamba kati kanyingire mu kuyimba kuba ndaba nga waliwo gaapu era ekyamazima nze nyimbira troops ezisoba mu 8 Masaka eyo nyimbira mu Bright Star Cultural Events eyo troop yaffe nze chairman nyimbira mu Basenkubuge the Masters of Drums nyimbira mu The Lions Basaabagoma nyimbira mu Carol Chika Boys nyimbira mu troop bajita nyingi anyway nyingi ziringa 8 je ziri Masaka eyo ze troops ze nyimbiramu nga sogedde za wano mu Kampala zo dancers ziki nenga njogedde zeri so kwezula kikulu nnyo era abanda bamwe namba obubaka kwagala nebye mukola kubanga kye kinyambye okutuuka wano n'obukulembeze buno bonna bwendimu kwagala kyendiko tekisobola kunzija ku mulamwa wow nga tukyali ku nsonga eyo omwana ali eyo nga muto si muto nnyo naye nga ayina ekitone omuwa bubaka ki okusobola okwezuula kuba abantu bangi bali eyo tebamanyi ki kye bali oba tebamanyi kwezuula kibali munda bubaka ki bw'oyinza okumuwa omuntu oyo webale nnyo ssebo okwezuula ekitone okuba nakyo kyekisooka naye okufuna mu kitone kirala ekitone bakifukirira ekitone bw'okizuula ekitone okifukirira ekitone n'okirabirira kiringa nga bw'onaasimba omuti gw'omuyembe n'oguleka tosobola kulya bibala kati walaba ne ku lugero olw'omu bayibuli kati Yesu bwe yawa talanta omu n'agiziika n'agitereka mukama bwe yajja n'amugamba nga bwe wazimpa yiyo naye oli yagibbululamu nga talanta eyo bw'ogizuula genda noonye engeri ogifukiriramu weezuule ki kyosobola okukola wemba muzinyi funa abazinyi tambula n'abazinyi ne kati oli mukubi wa ngoma ate otambula n'abakubi b'amatatu tosobola kuzuula kitone kira tosobola kikuza so njagala nfundikire nga abaana abato abalina ebitone mbakubiriza okunoonya wa we muyinza okufunira mu bitone byammwe okufukirira ebitone byammwe
okufaayo ennyo okola nti ozuula ekitone kyo buli kimu kikola ojja kusanga nga ofunye kyolina okukola. Weewaawo ssebo omugenyi waffe omukulu Mutaasa Michael Lubega badde nsaba osiibule omulabe waffe ali ku MRU TV. Abatulaba mwenna njagala okwebaza omukubiriza wa programu eno mukulu Sequoia Matone. Njagala okwebaza mwenna abalaba MRU TV University ya Kabaka nammwe abagigoberera mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze Mutaasa Michael Lubega mbebaza nnyo bannaaye era mbaagaliza okubeera obulungi. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Weewaawo ssebo tukweyanziza nnyo okutukyalirako ssebo. Weewaawo ssebo. Ssebo. Program tambula n'okumanya eggose tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM